Pallaso wende kungampoloma. Watusene kulevo kunkubasira hapo. Ate nga gwo wogana. Sibyakotenga ne bachali bokwe. Bino bintu bya mafia so byadala nawe biramu. Kati mbono oloza mbono mubyawedde. Gukwa bwe gutyo. Oyine ino gende ngoseka. Sinze gosokuba nena akavuyira na ulira radio ngagamba yebuza Pallaso. Ekiri ku social media kati yensonga ya Alien Skin ne Pallaso. Na ulide audio wa Pallaso nga Pallaso agamba yalabe Alien Skin ngajja n'abantu 15. Ngenda kutirako audio no ulide. 15 yazina basi mmekeze zali sabatu 15 ati Pallaso watidde nnyo Alien Skin. Pallaso na kulabyo ku Alien Skin waliwo abakutaasa musajja watu awanise ate no sigala ngo kyamukoba ekyo kyabadde kibi anko Pallaso kusigala ngo kuba omuntu awanise. Abantu bangi bogedde ku nsonga ya Alien Skin mbiyabuse ku patro nadduka yandikoze atya. Kibanda bwatyo waino okubeera senga poliisi magala yandi muyise buyisi ate bwo bwabadde buvunanyizibwa poliisi okusiba Alien Skin empingu oba nebanga bamutaddeko security emukwata obulungi simuteekaawo. Alien Skin kyeyakoze okudduka ku patro ekyo kyabadde nze sikiina ku buzibu kubanga ye mubanda yabadde alina okukuumira abaana ba ghetto mu ndowooza yaabwe nti ono wakabi ne poliisi emutya. Alien Skin yadai no chikolo kudduka kabangali nebya abantu banyiga mugamba Alien Skin oyinza otyo kudduka kabangali bandi kubya amasasi bali gamukubi abana ne bategeera nti yafudde muzira. Alien Skin yadai no kola ekintu ekyo kubuka ku patrol okulaga bayaye mu ghetto nti ono omusajja wa kabi era nambeemu era nga balina omuwa respect kubanga bana ba ghetto bye baagala. Ekyo ebyasimu mateeka yandikoze Alien Skin yani badde muntu mulamu nnyo eri maaso g'amateeka wa atya atulaba ne Pallaso kuba Alien Skin badde agenze n'abantu batono mu motoka ye ati anko Pallaso tolooza nti Alien Skin agenda kuwa respect gy'oyagala. No, eno show business toyina kuwa muntu respect oba nambeemu mu kifo kyo. Alien Skin talina kuwa muntu yina respect. No, abantu buli omwe alina kuba yekka kuba tuli mu show business. Ani asinga abawagizi, ani asinga okuba mu bantu. Kati Alien Skin wabanga tabadde muntu muyimbi na respect ebyo byammwe. Alien Skin ne wabaze wa kamiliyoni nga najjayo alina okujja ne gaali ye, alina okujja nga w'amaanyi. Kamiliyoni alina okulaga nti bonna bali ku level emu. Alien Skin tajja kujjawo gw'omulage nti ye mwana muto simanyi upcoming. No, baba upcoming lwaki oba omuyita. Alien Skin alina okujja n'amajega, alina okujja n'ekitiibwa ate muba muyina kimwa kubanga ze. Kati Alien Skin wasanzewo Pallaso yamanyi Alien Skin abazze mu show business bwe kibeera tebeera asinga munne. Mu show business okkiriza nti gundi ansinga oba ogudde. Ekyo kitegeera mu show business okkiriza nti Kamiliyoni asinga Alien Skin kitegeeza Alien Skin aba agudde. Mu show business Alien Skin alina kubanga yasinga Kamiliyoni. Mu show business Alien Skin alina kubanga yasinga Kamiliyoni ku side ye. Ne Kamiliyoni naye bitibwa biyina kubeera eri nga naye akkiriza nti nsinga Alien Skin. Kitegedde Alien Skin yabadde n'abantu batono, tiyabadde n'abantu 15 nga Uncle Pallaso bw'oyogera. Ati Uncle Pallaso njagala omanyi nti ono Alien Skin alina ghetto yennyini mu musaayi. Gwobaddeko mu America, obaddeko mu mbeera ennungi, oliko security ekukuuma, oliko amagye agakukuuma, ogenda kuwasa amanyina wa mugagga. Naye ekyo Alien Skin senga zabadde ngumi ku ngumi wadde mujja kwekuba. Uncle Pallaso senga mwabadde kikonde ku kikonde, Alien Skin yadajja kukuba. Ekyo Alien Skin sawa zino muto amaanyi alina akulidde mu ghetto ekyamulimu. Uncle Pallaso akulidde mu ghetto yaawa. Naku kijolabye mama wali taata waali wadde mbulamu bulungi tobadde nga ba Alien Skin. Ate bino ebintu bimwakolanga ne bawiiza eri emyaka emikadde bakamiliyoni muzanze no byaggwako dda magumba gakuze. Kati kino ekisajja magumba mato era kyabadde mwabadde mujja kwekuba n'ekivubuka nze nkuwulya. Pallaso Alien Skin yabadde ajja kukuba. So kuwulire wano Uncle Pallaso ng'awoza mbu yalabye abantu 15 Alien Skin byazze nabo. Uncle Pallaso batidde ekisajja. Ateekawo embeera kati mbadde ndyawo ndi mu rehearsals. Azze n'abantu kumpi 15 bayingidde rehearsals. Baziyimiriza okitegeera tugezaako mugamba njogerera mu luyaye gwe tonnaliwanika tonnatuuka kwogera. Kati eyo omusajja Alien nze byo bintu bye nasooka okukola case ne mbivaamu era munansonyiwa. Ka video kayinza okuba kabi.
ateekawo embeera kati mbadde ndyawo ndi mu rehearsals azze n'abantu kumpi 15. Uncle Pallaso watidde nnyo omusajja. Uncle Pallaso ali ene skin yakusonyiye busonyi. Olwo lwabadde lugenda kuba lutalo. Ali ene skin nkugamba video yange eno kimina bayayiro mugiraba. Bw'ofunanga chance n'oba mu kamera bwezityo gezangako okutoba. Tokkiriza ngambo wanike emikono. Kamera ekwata okuba ne wabeera abasajja 10 ng'oli omuwakiri bakube nga kamera ziraba. Tutegere butegeeze nti abasajja wabagezezzaako. Kino alien nkikugamba tokiddangamu kikkiriza kujogewa mu njogewa eyo. Kaabe nga buyimbi kiwano kati nimbi kyasinga wana amaanyi Uganda nga yakugudde muzeefumite. Ni waba n'abasajja begezaako wakiri bakube kubiko ne bakube ebikonde 10 wakiri bakube obukonde bwo 5. Kamera zirage nti weerwanyeeko toddangamu okukkiriza defeat. Nkikugamba alien skin oli w'amaanyi. Abantu bakwagala oyina abayayi ba ghetto oyina abayayi ba waggulu oyina ab'ekololo n'ab'emuyenga naye tokkiriza nga defeat eyo wakiri obwananga. Ebyo Pallaso byakubiye ebyo nakuwani badde wakiri naawe omukuba n'akuddiza ebyamaanyi oba n'akumenya naye nga olaze abantu mu kamera nti nange neerwanyeko naye abasajja babadde bangi. Ekyo alien skin nkikugamba nga blood mwana. Ekyo Pallaso kyewakoze kibi toddangamu kubakuba abantu bakyakuba abantu ku mulembe guno ate alien skin yadde alina okukikola ekyo okujja n'eggaali kubanga naye w'amaanyi temumuyita upcoming musajja w'amaanyi. Ekirala alien skin okudduka ku paatu ekyo kyo kyabadde kirina okubeerawo kubanga ye kibanda abaana ba ghetto badde balina okutegeera nti ono muyayi waffe kati gomanya akoko kokka ekyo kyokka ekya alien skin okudduka ku paatu kyamuwadde amaanyi mu ghetto ze. Ebyo abaana ba ghetto bebaagala kyamuwadde amaanyi mangi nnyo mu ghetto. Ebyamateeka mujja birabira eyo abaana ba ghetto tebaagala kumanya ebyamateeka mujja birabira eyo naye nga mu ghetto erinnya lisigaddeyo. Alien skin toddangamu okukkiriza abo simanyi bakakika ki ky'okuzannyirako olwananga ng'omusajja n'ofumita eŋŋumi olwananga. Team alien skin nze Kabaata. Bw'obanga Pallaso oli wa mutima munafu toddangamu kutambula ntalo z'otaasobole musajja gwe tubyakutusiriwalirako wano. Kati wabadde okuba waaki tuzze Pallaso tukuwagidde twewaddeyo tukuwagidde Pallaso ate omaze weetonze. Toddangamu Pallaso kuwakulanga ntalo z'omanyidde ddala nti ojakera ku makya weetonde naawe. Saba bintu bya kisiru naawe kati fe otuleseeyo otya. Omuntu nakedde kumacha kola video nvumye alien skin Pallaso nkuwagidde. Sichobola saa okwagira abantu banafu. Wano tuwagidde muganda wo Kamilioni nga akuba abantu. Kamilioni teyeetonda kye mwagalako. Kati weetondera ki Pallaso. Buno bwana buno bwakayiga nawo enjaga bwekuba bwe bukwetondesa Pallaso. Simanya champion goodi. Pallaso tuswazizza nnyo. Mbusaka Philip Boss semanya king of the east. Oli Mutiitiizi nnyo nawe Pallaso. Kati obadde weetondera ki Pallaso. Omuntu wamukubye. Simple. Twade tubayi tufunye omulwanyi waffe Pallaso. Kati odduse weetonze mbu forgive me. Toleetanga butengo bwo Pallaso mu ntalo nga zino. Bw'oba oyina akatengo tukuwagidde Pallaso kati lwaki wakubye omusajja nga tomusobola. Namukubye kye bayita mental art kubanga fe tuditekitinga nga fe abaniga nga wali kati ambush nomanya kati tubavuddemu batya. Omuniga ne wabakali atya tosobola kuba muntu atakuddiza boy nosiganga omukuba naawe negwe balamu nti bali wadi babaze nti nali ni wakibuli tugenda kufunya kube yakangumi bagambe nti no yatulumbye ebaseeta apo nga bagwejjemu kye kisoka kya byonna okitegeera ne kati kyolina okumanya nti no muntu omulaba ngango ozuyanga nti omuntu ddaawa gwe yegwa kuba ate gwokaaba nzina bagamba bino kati mbigamba ba mafi oba baniga gwe yoko okubyeko omuntu agwoka abagwali ani negamba abiwedde owangude sibya kuwangula gamba oyagala ki jala respect konzi kale respect is respect kati oyagala ki nkugulire baby show nkusibe pampa respect nje kuwentya niga